abiri chenda mutano ana monana chinana mutano monana kanjiddemu muyagala kumanya ebisinga ku bakulembeze ba national platform bategese okukalakasa katu kubano essimu esooka eri +4 9 15 21 95 48 85 8 eyokubiri eri +49 17 31 89 78 21 eyokusatu eri +49 77 eyokusatu eri +49 17 73 280435 mu ggwanga lya Bugirimani obukulembeze buno bubategeeza tebagenda kubeera kwekalakaasa olunaku lw'enkya mu ggwanga lya Germany mu kibuga Munich. So mwenna Bannayuganda bali mu ggwanga lya Germany mu kibuga Munich ebira byonna ebibuga mujje mugebereye mu kwekalakaasa kuno kubanga tulwanira ggwanga lyaffe mu ngeri yonna esoboka ng'oli Munnayuganda beerayo bulungi nnyo. Alright. Oko okwekalakaasa mba nkumaliriza. Alright. Njala twala mukisa guno okwebaza Bannayuganda abawangale mu ggwanga lya Bungereza mwenna bakulembeze abawagizi ba national platform mwena abakoze obutaweera omwezi guno bukyanga batuufu omwezi guno n'oguwedde okubanga mwekalakaasiza almost oluvannyuma ku 3-2 n'olwemanyi muli mu kwekalakaasa mubali nnyo mwena bakulembeze n'abawulira enkyukakyuka mu Uganda mbaagala nnyo. N'abasajja b'e Japan manyi olwali mugenda kwekalakaasa essaawa manyi kati Japan budde endisizi kandakola ezino nga zikyukakyuka n'obudde. So awo mu Japan manyi mugenda kwekalakaasa namwe batungedde nnyo. Awo mu America mwakiggadde wiiki ewedde ab'Ekanda baakiggadde ba South Africa baakibadde mu wiiki ewedde wiiki eno yennyini. So mwabanyuma balindira okukola omulimu ogwo temujjanga okwo. Kati bamala okwebaza abo njala okubaza mwena Bannayuganda bali ku ground abakyaguguye n'okuba nti ensonga mukyagitambuza mwabanyuma balindira okuba nti mukola ekintu ekyo. Nino bakabonjala okusooka okuyisaawo nga bugenda kugenda mu diaspora abantu mwena bali mu diaspora Bannayuganda obaka mu Bulindi. Kali kansooka episode security alert ziri bbiri ziri kurusho nnyo. Njala kuyisaawo security alert ziri bbiri ziri kurusho nnyo esooka yeno. Gwe Munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka abadde awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nakati okyamuwagira. Okutya si kukwo okutya kwa Nnyandi Yosoferiti Bahabulwa ne famire ye ey'Abanyarwanda bajja okuwamba eggwanga. Essaawa zino nabagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu watte n'owunzika ng'oyambe buyambe ekkiriza. Museveni alina ebikola byakola essaawa zino ebituuza mu myaka giri egiri 1966 mpaka ku 1980 bwe yagambira nti gavumenti ezayitako zaali ziwamba n'okufulumya abantu n'okubatta kumbe yeemu yali abikola. Kati gy'akoma obbikola ffe tuba tufuna ekifaananyi kituufu ani yakolanga ebintu ebyo. Ekyo ng'okitadde wali ekituufu kikino. We twogerera olwaleero red blocks ziri buli kitundu kyonna ekiri ku luguudo olufuluma n'oluyingira Kampala. Red blocks ziri ku nguudo zonna ezifuluma n'okuyingira Kampala. Zisiibawo, zisulawo, zitambula, zikuwalawo ne mobile red blocks eziri mu kidnapping abantu. But unfortunately, mobile red blocks zino tezaawula wa NRM the national platform nga emu yaabwe yo yakutigomya na kudestabilizinga Buganda okuinflatinga fear mu Bannayuganda ddala mu Baganda. Which nti abantu bangi mu Buganda badde beebasi nga tebamanyi who is Museveni nga tebamanyi kye bayita mu yeekera kati batandise kiro zaako. Kati wano wenjagala osooka obagambira wano kubanga nze saagala muntu yenna kufuna buzibu nga n'eddoboozi nga information engifuna wuliriza bulungi nnyo. Munnayuganda yenna alina essimu ya buyonjo ye tuyita smartphone ng'olina emitimbagano kw'obeera okuli Twitter, okuli WhatsApp, okuli Facebook, okuli TikTok. Ng'essimu yo erimu video, erimu ebifaananyi mu bya kingenda kusaba. Red block zino bazikola nga bwe bayimiriza taxi oba bayimiriza boda oba bayimiriza ekiduka kyonna kaziba private vehicles baziyimiriza ne babasaba mujje password mmotoka mu simu zammwe. Kasaba gula essimu yo ne basanga profile yo eriko Kyagulanyi oba eriko bendera nga bakebera ne inbox zo nga basanga mu videos enkyukakyuka bintu byonna nga bakwata bakoteeka kabangali nga bakolyawo over. So ekyo kitambula. Kati olw'okuba nti twagala kukola mu nkola ya clandestine okuwagira mu mbeera ng'eyo etusigala emitima ngenda kusa Munnayuganda yenna gy'oli ng'oli wankyukakyuka kwata essimu yo kiggyeemu ekintu kyonna ekyefaananyiza videos enkyukakyuka zikyusa buli kimu ekikwasaganya ekikulaga nti obadde oyagala enkyukakyuka esigale mu mutima gwo kubanga kino bakikola batadde blocks buli wamu
bakwata abantu, they are seriously kidnapping people. Nenga bakola ki babajjako amasimba gajja mu password ne bakebera essimu yo kasaba kusanga mu ekintu kyonna nga kifukanagana ku nkyukakyuka nga bakukwata. Ayagala okuwakana sina buzibu naawe. Soka weebuuze bendera zonna ze twali tusimbye mu Uganda ziri ludda wa? Abanyarwanda bano bagenda basanga abantu ku makubo bakuba embooko babagisayo bendewera ku kifuba. Lwaki babagisayo bendewera? Kubanga bano balina ekintu kye baali bazimbye nga baagala kukyusa ggwangero nga teri muntu ategedde. Kati bwe twanika bendewera tugifula simbo ya nsi y'enkyukakyuka n'okwagaza abantu eggwanga lyabwe. Ate bo balwanyisa nwanise y'ensonga lwaki bendera temukyaziraba kubanga baazirwanyisa. Kati naawe alina essimu ya buyonjo ng'olinamu ekintu kyonna ekiri related ku nkyukakyuka, ngenda kusaba osooka oggyemu ebintu ebyo. Meanwhile profile osobola ogikyusaamu, video osobola ozikyusaamu, nobanga ne bagula essimu yo nga temuli kirimu kyonna kya nkyukakyuka okusevinga. Omulala ajja kitwala bubi nti bantiisatiisa bantu no. Bakutta abantu bangi olw'ekintu ekyo, nenga kino kibagamba omuntu yenna anawakana sirina buzibu. Sirina buzibu. Bwana wakana sirina buzibu naawe. Wabula nkusabye ku lw'obulamu obwo. Jjamu ebintu ebyo essimu yesigale ng'eri clean. Bw'onooba ogaanye sirina buzibu. Kubanga embuli etekola ki tefayona, nengenda kusaba jjamu jjamu ebintu kubanga abasajja batidde. Ate ekibatiisizza ennyo n'obusiru bwajjudde buli bwe buti. Essaawa zino bwe bagezaako okuteeka fiya mu Uganda n'okidnapping abantu, n'aba NRM bennyini bali mu bakwatiramu kubanga tewali wa NRM aga nti nze ndi wa NRM. Gwoba oyagala okumanya kino kye nkugamba, wetwogerera essaawa zino kizibu nnyo okusanga omuntu ng'ayambadde t-shirt ya NRM. Faatala enkyukakyuka okukyukakyuka kuli mu mutima. Nekizibu nnyo okusanga omuntu ng'ayambadde t-shirt ya NRM olwaleero. Bakwata abaana okuva ku myaka 14 mpaka ku myaka 3 baba kidnapping abatwala. Omanyi mwagala nnyo okuwakana. Nze omanyi sikyawakana bantu. Sikyawakana bantu. Njagala kulagako obujulizi obule bulungi nnyo obw'okuwamba abantu mu makubo. Obula bulungi nnyo. Awamba abantu bolewa. Alright, obudde tulina butono nnyo ku lwekyo njagadde bagamba ekyo mukitegeere mubeera aweya kubanga tubeetaaga muli balamu. Security alert esooka ewedde. Security alert eyokubiri, nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka wonna wooli. Nze muzzukulu w'amazige buto ate nkomyewo okuluma kutu ng'obudde bukyali. Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nsaba okuloopera nti nga bulijjo musajja mukulu Nyanda Yoseferiti Bahabulwa tabasira mutabani wa Karekezi temuzize nsanga bisibe ataliiko nsibuka alinga kitengejja ku mazzi sibajja okwota gwakola n'endagaano ey'emirembe kati obusungu abufudde ensonyi oba ensonyi azifudde obusungu. Wetwogerera ssaawa zino endagaano ze yakola ne Buganda saako n'empewo zaffe n'emizimu n'emisambwa yazimenya kati akola bibye. Agezezzaako okunoonya amaanyi buli wamu naye gakyamubuuze kubanga emisambwa gyamuvaako. Kati kyakoze okimanyi, nsaba okuloopera n'okuluma kutu Ssaabasajja Kabaka mpuliriza bulungi nnyo. Bagamba olwatta omwami Nalumanya naye wakolawo ki? Butyo olwaliro nzaba okuloopera nkutegeeze nti ensowole ssatu z'omanyiko bulungi eziri mu Buganda okuli Agnes Nabaloga bayita Nabalamba, okuli
Sara Kagere oyine ensole saako n'omutolo David Wasajja ne bamayiga bonna oluvanyuma lw'okuba nti bategedde mukama waabwe takyalina maanyi gasobola kutuuza Baganda na bannansi n'ebikolo bye bakola anoonya amaanyi agagenda omusigaza mu Buganda saako n'okusigala ng'akyalina control bintu bya Buganda gakyamubuze waliwo Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti abasajja bano bagenda kukola ekintu ekisembayo eky'obutte mu Buganda kyekiriwa nazzi kuno mu Buganda obuwangwa tetubusaba bulamu wabula Museveni ku bikolwa by'akalungu kalenzi ng'akwatagana n'aba bakyala ensowole ebbiri saako n'omulenzi ensowole ey'okusatu David Wasajja apuuli olunaku lw'enkya olw'omukaaga bateeseteese okugenda mu masiro ga Bassekabaka e Kasubi batandika okutinkuula nga bagamba nti bagenda kuddamu nga bw'onoga nti ngenzeeko ewaffe ku bijja nkyaleko nkuule ku muddo mbeeko ne kyenkola olunaku lw'enkya olw'okuba nti mukama w'ennyanja Yosoferi takyalina maanyi ag'empewo n'ag'emisambo olunaku lw'enkya bateeseteese okugenda okukola omukolo ogw'okuddamu buto okubikka akabugo ku malaalo ga Bassekabaka bagalamidde mu Kasubi Mengo naye nga kino omukolo bagenda gukolera Nnyandwe tibahabulwa tabaisula matabani wa Kalekyezi mu Bassekabaka bagezeeko bo nga bo omukuumira mu buyinza naye ng'ate ekikola kye bagenda okukola kyandiba kigenda twaliramu naawe Ssaabasajja Kabaka asobola okukulowera lunaku lw'enkya bwe kiba kisoboka wulira information eno tegeeza abakuumi oba abantu abali mu Kasubi Mengo basobole okuba nga tebakkiriza mukolo gonna gugenda kukolebwa Kasubi kubanga ye kyekyandibadde ng'ekintu ekisemba Museveni kyeyandibadde akola nti bulwamu baamugoba takyalina maanyi ayagala gajja ku Bassekabaka olunaku lw'enkya olw'omukaaga Agnes Nabaloga Sara Kagere David Wasajja Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja n'abatemu Abanyarwanda abali Mengo abalogo abakuguka mu bikolwa by'akalogo kalenzi olunaku lw'enkya bagenda kwolekera amasiro batandika okukolayo ebikolwa by'obulogo nga bagenda kuba nti beeteeka mu linnya ly'okubikka akabugo ku Bassekabaka kumbe bagenda kulogera Museveni era tekyewuunyisa nga naye kennyini Museveni yeesukidde najja okukola emikolo egyo kubanga emikolo egisinga obungi egy'Obuganda tegitumirwa kubanga omuntu weesitukira olunaku lw'enkya Ssaabasajja Kabaka munenzi ogwange nkukoze nga bulijjo nkuloopedde nti Museveni ayagala kweyambisa Bassekabaka abaawummula olunaku lw'enkya mbwabikkeko akabugo ng'ayita mu Agnes Nabaloga Sara Kagere ne David Wasajja saako Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge nyana abadde abalogo abala bali Mengo bakole omukolo ogwo taata ngenda kusaba w'ekitiibwa empologoma ya Buganda fubanga bw'osobola kubanga bano abasajja bamasterminding obulogo ebiseera ebisinga badde bakwegezaamu okukuloga mu ngeri yonna esoboka banaakola ekikolo kino bayinza n'okuteekeramu bino by'otamanyi ebiyinza okuviiramu ate naawe okwegatta ku bajjajjaabo abawumudde mu Kasubi e Nabulagala sebo byebibaka bwabwe njagadde nkuloopere ng'obudde bukyali nti yeesitukidde tonyamata bangufu olunaku lw'enkya bagenda kukikola badde nkusaba akawungezi ka leero okole buli ekisoboka baziize buli muntu yenna okujja mu Kasubi ako otherwise batakikola Ssaabasajja Kabaka munnange ogwange mbangumaliriza sivunaanibwa olw'ensonga nti embuga njirwanidde ebbanga eriwezeeko njagadde okutegeeza ensowole kye zigenda okukola ku lw'enkya njagala okukubira omulango ogutakungula abalangira n'abambejja basaava ne bannaava ababwakabaka bwa Buganda baasigalamu empeka emera musituke ekiro kya leero mugende mweyiwe mu Kasubi Mengo musobole okuziyiza ekikolwa kino kubanga kyabutemu kya bulogo tekigenda kunaabula Buganda bwokka tekigenda kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka yekka kigenda ssaanyawo n'Abaganda bonna kasita abawunika omulundi ogusembayo jjukira bawunikiramu n'abazzukulu bagenda okujja ngenda basaba abalangira n'abambejja bakyalimu empeka emera mugende enkya musimbe Nakakongo bwe kigaana mulyenenye mu mwekka kubanga nze ogwange ngukoze olunaku lwankya security alert ziwedde zibadde bbiri wangala ayibeene mukama kingirize yonna gy'oli manyi oyitamu bingi naye ensi gye tuyitamu ffenna ku lwa Katonda n'ensi yange nkusabira mukama kingirize n'empooza bajjajjaabo security alert ziwedde njala tusimbula video nga sinasimbula video njala ko bazanyo ba comrade abali Bungereza mwebali nnyo okwekalakasa kwa leero kubadde massive unfortunately mufunye boost ey'amawanga ag'enjawulo agabadde mu kwekalakasa mu wenyino ku Trafalgar Square n'ebitundu ebirala ebibadde olwaleero mwebale kubanga mubadde bungi nnyo mubali nnyo mubaletera siyinza butazanya katambi kano lwa ddakiika emu ensi osobola okulaba ki ekibaddeyo e Bungereza
then tulyoke tusimbule ate mega ngenda kazanya ke dakika 3 zokka ka kino kibadde Bungereza leero Comrade mwenna abali Bungereza mwe bali nyo mulimu gwe mukoze ebbanga lyo lyonna akatambi mbutongole katandise kansulenti nyali yosoferiti bahabulwa otuuse. Alright, omanyi Abaganda tugamba nti totta kibenga tonya kirikene yandusu, totta kibenga tonya kikene nyandusu. Ebiseera bisinga abantu abasinga obungi mupapira nnyo ekintu ne mukigwako nga tekinnajja bulungi oba okujjulibwa. Wabula bwe twogera Museveni yaayidde bwaba gavumenti yebulako kintu kyokka ebulako majjande kunywebwa. Kati buno bakajjana bugende buli muntu ali mu diaspora. Ennaku z'omwezi zo ziri 23 ezakooka ku mwezi ogw'olubereberye mu 2026 kuno kwe kusaba kwange. Era kuliwulibwa mu nsi yonna nga nkoze olunaku lw'olwaleero. Bw'omanyi nti oli Munnayuganda nakabala nga toli muzzebuze nga tewajjira ng'ojjoogoba Luuma oba ng'ojjoogoba Nsende, buno bakambe kusindikidde. Oyinza okuba ng'owagira NRM naye nga tomanyi ebigendero bya Museveni ng'omuntu. NRM saati ng'eno
wabule bigendera by'omuntu nga Museveni bimuli mu mubiri bimutamanyi byemulabo ssaawa zino bigendera bya Museveni ebyokuwamba eggwanga n'okutulugunya bannayuganda n'okulissaamu abagwira nga bw'alyagala kati muno bakanjala busindikira go wenna munnayuganda ng'oli indigenous ng'oli mu diaspora abali mu America muno bakabugenda gye muli abali Canada muno bakabugenda gye muli abali Bungereza muno bakabugenda gye muli abali ku Semazinga muno bakabugenda gye muli abali mu Asia abali Middle East abali mu Africa muno bakanjala bugende gye muli bwe bulwa ebiro biyita era bigenda olumu ne bikomawo era ntugamba nti byafaayo biddiringana teri kipya Museveni kyakola wabula bipya eri abo babikolako abatabisoma era abali mu kutiisibwa wabula n'agaana afa bagasalira essubi nga tugenda mu lwokaano lw'okujjawo okulonda official tekukyali n'amakulu njala tujjukire tulina ekirala ekyokukola ky'amaanyi nnyo tosobola kikola nga tonnaba ku exposinga Museveni tugenda mu exposinga tutya 1 Munnayuganda ali eyo ANC yo ne natural mineral resources zonna eziryawo zizo si za Museveni is just a puppet muntu nga buntu is a refugee nga n'amateeka ga Geneva Convention tegamukkiriza kufuga ggwanga eri anakoma kuba MP oba chairman RC5 so ali mu ggwanga ekyamu afuga abantu bakyamu n'okutta abantu abakyamu njala kukubira mulango gutakungula kuno gwe mulundi oguba gusembayo nga tuli mu campaign zino zetwogerako tugenda kikola tutya 1 ngenda kusaba taata bamama basenga bakojja baganda bange besimanya mu mumanyu abali mu America nensi zemmenye twetaaga abantu 20 nga mwambadde bulungi mwesibye gomesi mwambadde amasuuti gangu mwesibye mwambadde muteganswera saako nekizibaawo musituke bulungi nnyo mutuule mugatte emitwe muwandiike bankaluwa ng'ebbankaluwa ne mugenda ziwandiikira abakulembeze b'ensi mu muli nga bategeeza obukyamu bwa Museveni n'okutulugunya n'engeri gy'atuttemu eggwanga lyaffe era mu bbaluwa muteekemu nti buli kintu kyonna gavumenti kyeyagala okutuggyirako Museveni gavumenti tugenda gikiwa oba eyagala mafuta kubanga amafuta Museveni olwedde yagatwala ddagali Rwanda na Tanzania amafuta tujja gawa percentage gye baagala oba baagala golodi percentage gold gwe baagala tugenda mu bwanga Museveni tumuggyeko oba baagala uranium tumina tujja mu oba baagala kikyonna mu Uganda nga tukina kyagavu ky'abannansi tujja kibawa ebbaluwa mugenda giwandika mu gavumenti ezo muzitegeeze nti twetaaga okuggyako omusajja omugwira omunyarwanda ali mu kutta bannayuganda kubanga naye mineral resources zino zaakozesa okuwa abazungu bannakigwanyizi naye ng'ate atutta ebbankaluwa zino mumala ziwandika muzitwale mu buntu nga mwambadde bulungi kuba mayibo omutwala ebbaluwa baba time ey'oku addressing ensonga ezo mwetolemu omuntu omu ku babiri ku basatu bannyonnyole ensonga zino ezannyonnyola abannyonnyofu bagenda okunnyonnyoka ebunnyonnyoka ensonga z'eggwanga kubanga lwe tugenda okuteekera ekinyusi nti ensi yonna twetaaga emanye nti Uganda eri mu ntata ekintu kyonna ekigwa Uganda ensi ejja kubanga eri responsible ekintu kyonna bannayuganda kye basalawo okukola mu busobozi bwabwe terudo bagenda kuvunaana. This is a greatest idea gye mwali muwuliddeko. Museveni amafuta gaffe agagabye, golodi waffe amugabye, uranium amugabye, ebintu byonna abigabye, mineral resources. Nyenda kwetaaga ekibira ky'abantu 20 kwata ne bamuwera 10 nga mwambadde bulungi. Musobola ku addressing ensonga, mugende mufuna appointment ewa Donald Trump, ewa ba senators, Canada bwe mutyo, Bungereza bwe mutyo, Europe bwe mutyo, luno lwa munyindo oba oli wa ANR oba toli wa ANR. It's our responsibilities with the indigenous. Tugenda ku step esembayo. Nga tewali muntu yenna agenda agamba nti simanyi NATO, UN, simanyi African Union, simanyi ani ng'egamba nti bannayuganda beegugunze ne bakola ekikyamu. Kino nkikuddira mu teri muntu yenna agenda kuvaayo anenye nti bannayuganda tebaayogera, ebbaluwa zigenda on record nti we served each and every government on this planet Earth about the brutality of Museveni. Nkiddamu ngenda kusaba taata senga kojja gy'oli mu nsi wadde wagira enale, something is wrong. Ensi yaffe bagitwala. Tetuli mu politics, mubana baguluza tuli mu politics. NRM is just a t-shirt, but Museveni and his plans ye bode sigadde. Kati gwe tomanyi bode eyo gye nkusomesa olwaleero. Ensi bagitwala.
kati obutatwala nsi eno tulina okwegattira oba oli wa NRM njagala ofune focus endala ku kyenjogera njagala okwegaya wonna mu America we muli e Canada e Bungereza mu Europe mu Middle East mu Asia ne mu Africa muwandike nemba bantu 10 nga you can present the ideas and the future of the country. Please do it, because this is our last resort. We need to inform the world that the next action which Ugandans are going to take, no one is going to be blamed. So I'm calling upon all Ugandans whenever they are in diaspora, please gather in numbers, write needed recommendation letters, inform the governments where you are that Museveni is killing massively Ugandans and is occupying our country because he's a non-Ugandan. Evidence is there, everything is there. If those governments asks, what are the returns or what are you giving in the returns? Inform them public that we have natural mineral resources. We are ready to hand over those natural resources as long as you remove Museveni and his family. Because Museveni himself uses our natural resources to bribe the international world or the other, to bribe the international community so that they keep quiet against his crimes against humanity. So I call upon Ugandans wherever you are. Please get together. Even if you are supporting NRM, you're supporting NUP, DP, wherever you are, please get together. There is something wrong which is going to take place in Uganda. I'm encouraging everyone, please come together. It's high time. Abali Dubai Middle East mujiwandike Makutuma ajifune. Abali Saudi Arabia mujiwandike Prince ajifune. Abali mu Asia muwandikire ne obera muntu omosobola okuwandika ebbaluwa neberanga point of reference. Remember, ensi zino zimanyi okwewunza nga bannansi basituse ne bagaba leaders bonna bakoze atrocities against the indigenous or against their fellow citizens. Naye bakikola ensonga mbo bana bantu bate bafuna formality ya bbaluwa bategeeza ati mu Uganda mulimu ebintu bingi nnyo ebitambula nga tebabimanyi. Njala bategeeza nti ensi z'abazungu tezimanyi huwizi Museveni. Bwe tuneekalakasa obwekalakasa tebagenda kitegeera. Ogenda gende Germany ngebya Museveni tebabitegeera. Ebungereza Keistama tabimanyi tabitegeera wadde abiwulira. Nga parliament n'erimu abafere tebakibisobola bitegeera. Ogenda gera mu nsi za Europe nga ne Museveni tebamumanyi. Nga tamanyi bizibu kibiri mu Uganda. Ogenda gende Canada nga they just hear the name Museveni nga tebamanyi bikolobero bye. Mu America nga ne Trump just ayinza okuba nga alawula mu kifu nga tamanyi bikolobero bye. Ebikolobero bikolwa mu Uganda ensi ezimu tezibimanyi. Ensi ezimu tezibimanyi mwe mulina obitegeeza ensi eno muwandiike nga mwesitudde. Kikakatako gwe ng'omuntu ali mu nsi ezo kubanga olina okuddeeka bulaza. Bulaza olina okuddeeka sisito olina okuddeeka. Nze kyenjagala mukole ebintu bino nga biri fo. Ensi zitegeere ebbaluwa zibeereyo ne emails ne mwesitudde mu butongole mugende. Museveni akosa mineral resources zaffe okuzibribingamu abazungu naffe tuzibagambe kyemwagala tugenda kibawa as long as nti onaavuddewo. Kiba kimala. Ngenda basa mwana jim please. Mukikole ku lw'eggwanga. Bwe mbadde mukikoze ebisigadde temunenyanga eno idea mpya ate njagala byomwakola ki ajigule oba oli Middle East ng'okolera musajja wa gavumenti mutegeeze tula wansi omugambe baba kino kyekino nakino otule ebbaluwa ogiwandika ogiwe baba ajja kutwala bukulembera explaining ensonga zino oba oli ludda mugende muwandiika ebbaluwa zino zikola so that ensi etegeera muleme kukola kintu ng'ensi tetegedde. It's high time to open Museveni to the world. Ensi ete oba oli Vietnam oba oli Venezuela oba oli ludda wa kyekiseera mwali Museveni ensi etegeere. Awo sigenda kulwawo ebadde idea gye mbadde mbaleetedde tufundikidde waawo. Olwalinaku zoba ziri 23 ezako kumwezi gw'Olubereberye mwaka 2026. Obutuukidde olwaleero nga nze ng'omuntu officially ebintu birimu okulonda mbigaddewo. Mwenna bankubidde amasimu nga mumenyesa emitima message yange mbadde njibawa. Lwaki njibawadde? Njibawadde naye kugamba struggle teyatandise jjo. Struggle tegenda kukoma leero. Ensi nyingi zibaddemu struggle. Syria
yabera mu struggle ngirwanyisa family ya Assad okumala emyaka 5 recently government ya Assad bagitwala so bwanga abasiria balwana emyaka 5 okujjako Assad senior n'aleeta mutabani n'abeerako n'abatuga mpaka jjoli abalimu Assad bwe yagenze ekyamutute kyabadde kitono Venezuela badde mu struggle nga teri abayamba Venezuela omukulembeze bamutute n'endala nnyingi nnyo tugenze mu Sudani y'amamboka kali kantu katono nnyo nga n'abantu ddala si bagivuddeko kali kantu katono nnyo n'ensi endala nnyingi nnyo muganda wange saagala ogwe mu maanyi lwaki tubadde tulina okusooka okulaga Museveni ensi yonna Museveni mufere mutemo muyaaye nga n'ebikono tebikyalina makulu kati ekyokulunda mu kye tekirina makulu what is next bagita the cause of action Electoral Commission yote tegana kuddamu kuteeka kintu kyonna cause of action is next what is the cause of action yeri advice jembadde mu kusooka kati wano wetulaga 1 muganda wange njala kugamba nze nfiiriddwa buli kimu ku lw'eggwanga eryo president wange simanyi gyali naye nga waali tali mikono gya Museveni afiiriddwa buli kimu mukazi we saa zino gaakomba gaakaaba tamanyi bbaawe gyali okitegedde naye nga mutimanyi kinyusi bwe ekitibwe kiri ekinyusi kikino 1 Museveni essaawa zino ateekateeka kwerayiza bw'amala okwerayiza alonde cabinet nga ne Muhoozi mwali mu cabinet mark my words apulaninga posts 2 either muteeka kuba vice president o muteeka kuba prime minister kwa planning omuteeka then ye after few months akikwasa mutabani we direct ne mutano kyagenda sooka wano nga either prime minister or vice president agenda sooka kulaga nti agenda kola okukwata bali benguzi n'abatemu bonna bateke mu komera nti afune fame ye mission ya kubanza byangu byogera kati mu siza bulesiya nete kijja kola bwamala ekyo ye mutabani we bwakwatamu ate naye atandika okuzimba mutabani we gomwana bali maje mubadde temunda kitegeera ne Muhoozi kenyine ayina ekiroozo ekiga nti bw'amala okufuuka president oba ali vice president naye atandika okusimba muta already ali maje mwakira bulungi ekifaananyi ali maje mwena temunamanya waje tulaga ali maje already gwozimbyani era eggwanga lyo lirekera ani tugenda mu monarchy full military controlled state naye nga temanyi bwe kitambula naye ekyo nkibagambe njagadde kuyita obuyite muzitegeere kati ekinyusi kyekiriwa ekinyusi kyekino 1 muganda ngenda kusaba gobayita mu ndabyabufuzi politician muveeko oba mukubi akalo n'asambagala muveeko oba yayiseemu n'ajaganya muveeko 1 nyongera okujjukiza those are job seekers banoonya mirimu kubanga those are investors they invest in their money after investing their money bagala kufuna magoba gaabwe na capital waabwe so don't sympathize with job seekers don't sympathize with political investors lwaki mbayita ba political investors kikino wano wammanga bwe tubanga president kenyini taliiwo ba vice president basatu tebaliiwo nga ku page zaawo bonna abadde beeyita bakulembeze tekuli apostinze where is the president where is the first deputy president where is the second deputy president nga batebanna postinga abala bali mukola celebrations lwaki togguka bwongo so abantu abo mubeesonyiwe toddamu kufokasinga ku muntu gwe bayita mukulembeze in fact national unity platform ng'ekibiina twakitadde tuli mu people power buli plan yona gitukula tugikula tuli mu people power lwa nsonga twagala kwejjako ba investors you already abalanti yafunye ddo omusaala alinze kulayira gwe munanso ogenda kuzaako ki kubanga abantu already ba political investors bafunye dda ssente zaabwe bakimanyi nti bagenda kufuna musaala gwe munanso zaako kyanyigirizibwa kitegeeza nti olina kwenyigira mu struggle eno bano bawe bali batebaliwo tebagasa a parliament without a leader that's not a parliament ng'omukulembeze ali mu state house si abatwa si parliament Kyagulanyi watali tewali MP essaawa zino ba MP bona bali balaga nti president watali ne basetting okulala tugenda kubeerayo kano kankabateere wano essaawa zino bambi bapale balaga
president watali na fere tugenda kulayira kuba this is not a legitimate government. Teka wa masaga aga bana bagenda soko okulayira bwe balayira bagenda kolachi nkugambe kigambo kimu essawa zino bonna bandi badde bagamba nti without our president and our 3 deputy presidents tewali kigenda genda maaso n'okula tugenda kulayira ne bebagenda okusooka mu kulayira lwaki kuba they are eager to get money okujjo sente zaabwe okitegedde nze njagala kugamba wano tetuli wano naku zomwe ziri 23 mugenda bulanga bagenzi okulayira era nga kiri nnomo those are the politician but mu revolution tekibeera nnomo omuntu agamba fena katukafiirwa lwaki batekeke by election lwaki muga nti katutekewo stand off tetugenda kulayira emyezi giyite 3 emyezi giyite 6 batekewo by election tumanye namwe mukolaki namwe mwagala change musobola okugaana okulayira ne bagamba myezi 6 batekewo by election muddayo nga batuzoganya ne bonna bagenda kulayira mugenda balaba tebana kibagenda kukyusa kati njala bagamba mbakakase ekigambo kino without our president in that state house ba MP tebalina muka these are businessmen and women bagala sente so bali scammers kati tojja kudirobere ku side ya scammer ng'omulinze ekyo kyo kibagambye mbere nga muli awoya ekyo bwe kiba kiwedde njala mulinze bulungi nnyo olunaku lwa leero Vice President wa masekati ga Uganda mu Buganda onali Muwanga Kivumbi aleeteddwa mu kooti naggulwako emisango gy'obutujju naye kyenjagala museeke essira kino fayiro esomye nti n'abalala abakyanoonyezebwa and others who are still at large baani abakyanoonyezebwa nkujjukiza kuba kyanoonyezebwa president kwali kuba kyanoonyezebwa bino mu biteeke wano kuba kyanoonyezebwa vice president wa mu east naye kwali kuba kyanoonyezebwa Lutamaguzi bayinza omusika kuba kyanoonyezebwa Betty Namboze bakireke bayinza omusika in fact buli member parliament atenyigira mu revolution enkusekeredde lwaki eyo faro gye bagambe others are still at large okusinzira ku label sources zange Museveni ayagala kukwata kibiina kya National Platform n'abakulembeze baakyo bonna ateke munda using that file nga musiriikiridde kati gwagamba nti ogambye tulinde kulayira toyagala kufandinga revolution oba demonstration kuteekateekawo nkola egenda kujjako Museveni before nga tanalayira eyo file eri open okusinzira ku sources zange mwena baagala bateekako go batagenda teekako muteekeko akabuuza nkiddamu yenna go batagenda kuteekako kuba tagenda kukwata aleka akabuuza kubanga wetwogenda wano waliwo bargaining ezigenda maaso ndoza tanakitegerako kankuzanyire ngeri gye balese mu vice president waffe ne before kansookere ne wammawo osooka owulire bwe sooka oveemu kankusookere ne wammawo olyoka olabe kikyagamba yagambye bw'ati deployment ebeerawo ku lw'embeera kati okusinziira ku bye tulabye wosanga nga drone namba ey'abakulembeze ab'ebibiina ebimu mujjuddemu amajambiya kati gwe omunnabyabufuzi ayagala obuyinza lwaki otambula n'amajambiya oda kintu kikulu nnyo teri gavumenti eyinza kulekerawo okukuuma emirembe kubanga awatali oda ensi eba teriiwo kutunuulire amawanga amalala omutali oda n'olwekyo nsaba bannayuganda mujje ebyobufuzi mu nsonga za security kubanga mwe muli awo mulowooza byabufuzi naye temumanyi nti waliwo ate abapanga ebirala
tetwagala kulaba ntalo ku polling stations. Oyo omwambi bamu batudde ne badraftinga keesi eyo nkudiremu owulire mawu yomu ku batudde ne badraftinga keesi eyo kankuddemu okawulire wulira deployment ebeerawo ku lw'embeera kati okusinziira ku bye tulabye wosanga nga drone namba ey'abakulembeze ab'ebibiina ebimu mujjuddemu amajambiya kati gwe omunnabyabufuzi ayagala obuyinza lwaki otambula n'amajambiya okiwulidde bulungi kati waliwo document yalinkinze document eno era yalinkinze okuva mu security ne mu ofisi ya mawu n'abala document eno yeeno mugirabyekokko ebaddeko ekigambo secret ogira bulungi munagira bulungi nnyo wano erinkinze wano ogira bulungi nnyo document ebaddeko secret kalaba musobola kiraba wano ebaddeko secret kati ngenda gikusomera nga sinazanya case file ya Muwanga Kivumbi eyo ebaddeko secret ogira bulungi nnyo nti eno case file already ebadde mu office ya muntu ogira bulungi nnyo ogira bulungi nnyo bino bigambo sinze mba biwandiike bulungi nnyo ate nga biri well typed kati kambi kusomere olyoka okakase esoma bweti secret kyama nga 6 December 2025 plan mass killing by opposition in constituencies nga 6 December 2025 olukwe olwokutta abantu nga lutegekeddwa aboludde oluvuganya gavumenti ya Museveni mu buli constituency where they recorded losses mu gye bagenda okubanga tebawanguddeeyo mu kalwa akajja bagambye bati anonymous sources on 22nd December 2025 at Hotel Next Masaka mu hotel gye bayita Next e Masaka olida mu hotel gye bayita Next in Masaka claimed the opposition leadership conducted a secret meeting planned to kill Ugandans using pangas in places. Ulira nti ngenaku z'omwezi 22 December 2025 ku hotel gye bayita Next e Masaka. Hotel gye bayita Next e Masaka. Nti opposition in court snoop obukulembeze bwabwe babaddeyo ne meeting ey'ekyama nga bapulaninga okutta bannayuganda nga bakozesa amajambiya mu constituencies gye batagenda kuwangula mu kalulu kano aka 2026 negenda mu maaso n'esoma bwete alleged all the candidates were recruited over 100 youths from ghetto before 15th January 2026 and provided them with weapons like pangas, spears, knives to be used in activities. Nebagamba, the armed attached of the following are Muwanga, ulira bulungi, the attached following Honorable Muwanga Kivumbi, Lutamaguzi Semakula, Honorable Betty Namboze, Zara Luyulika, Ali Muryanyama, ne Elias Luyimbaz and the others. Amanya ngasomye agabadde mu secret linked document eno gye bakozeseza okusibane okusiba Muwanga Kivumbi kati katugende nga baleta Muwanga Kivumbi
kano ke kokubiri Tiano Muhammad Mwanga Kivumbi abadde alindirirwa era okwetola kooti eno yonna ya Butambala ebyokwerinda bibadde binywezeddwa okubira ddala ku ssaawa nga 3 ku makya nga buli omu alindirira akadde kano osobola okulaba nga abasirikale bali mu kuba nga baggulawo enzigi oba oliawo omubaka Muhammad Mwanga Kivumbi abenga ajjibwamu atwalibwe mu kooti. Oyo Muhammad Mwanga Kivumbi atuusiddwa ku kooti e Butambala era y'olengera awerekerwako abasirikale aba Joint Anti-Terrorism okubanga atatwalibwa butereevu mu kooti asomerwa emisango era oba oliawo abenga abonanibwa. Twagala okumanya emisango kiddala egigenda okubanga gikakasibwa egigenda okubanga giggulwa ku Mwanga Kivumbi, but for now tusobola kakasa nga bamaze okumutuusa mu kooti bamusomera emisango oba oliawo nekula ku charge sheet oba olupapula okuli ebyo bye bamuvunaana netulyoka tumanya ddala kiki ekivunaanibwa Mwanga Kivumbi. Naye nga yo poliisi emabegakawo yabadde etegeeza nti oba oliawo Mwanga Kivumbi alina emisango gyana okwanyonyolako omuli obuvuyo oba oliawo obaliwo mu nnaku olw'okulonda. Mwanga Kivumbi akadde kano ayingiziddwa kati bamaze omutuusa mu kooti. Wano wenjagala oteeke nnyo amatu owulire bulungi nnyo emisango egimuvunaanyibwa ne fayiro nga bagirese eri totally open and others still at large. Wano wenjagala ofokasinge oteekewo nnyo amatu owulire omulamuzi nga amusomera emisango. Mwanga Kivumbi Muhammad and others still at large between the 11th and 17th of January this year at various places in Uganda, including Chibibi Town Council and Gombe Town Council within Butambala district, for purposes of influencing the government or intimidating the public or a section of the public, and for a political economic aim, indiscriminately without due regard to the safety of others or property, carried out acts prejudicial to the national security or public safety, to which that you orchestrated and executed a violent attack on Chibibi Police Station and the Butambala Electoral Commission Tally Center. Secondly, that you caused the serious damage to sections of Butambala, Gomba Road, motor vehicles, numbers UBM 6142, Toyota Land Cruiser, UBH 333U Ford double cabin, UB2 496Z Subaru, UAV 378H Toyota Raum, and UAH 033X Toyota Spacio, which acts directly resulted in the death of 7 people, to wit, Nagai Sara, Nabukenya Aisha, Nampereza Mire, Nakanja Koruth, Nsam Abdul Nuru, Miro Shafiq, and Basaliza Davis. Those are the allegations that I put on you, Mr. Honorable Mwanga Kivumbi. You've understood? Yeah, I understood. Do I have a right to legal representation in this matter? It is. Kati jeje misango gy'omutaddeko mulimu n'okubba emmotoka 3 ku lunaku olwo buyabba emmotoka 3 ku lunaku olwo yalumba polling station ku lunaku olwo n'alumba ne tally center ku lunaku lwerimu. But ekyewuunyisa kiri bwe kiti omulamuzi oyo obadde asoma emisango tasose kwebuuza gwasomera emisango abantu abattibwa mu makaage nga n'amasasi mwegali mu bisenge ani yabatta, kubanga bandisose ne baproducing yabatta n'engeri gye baafaamu na buli kimu. N'olwokuba nti bano abasajja tebakyusa tactics zaabwe, bo ever they are good at flaming, tosobola kuleeta Mwanga Kivumbi mu makaage nga battiramu abantu abasukka mu, kubanga Mwanga Kivumbi omulira nga ayogera wali emabegako yali takyali Mwanga Kivumbi. That is the fact. In fact yali Mwanga Kivumbi yali shocked enamba y'abantu abattibwa mu makaage. Kati nina kye nawuliddeko olwaleero, omwami ono Yusuf Nsibambi yayogedde bw'ati.
njala muwulirize ono Yusufu Nsibambi yayogedde bw'ati kyenjagala musooke muwulire Yusufu Nsibambi yayogedde bw'ati njala musooke muwulirize Yusufu Nsibambi bw'ayogedde wulira okuwulira nalaba Mwanga Kivumbi constituency ye omuliraano n'omvuuko mu bwe batta maama we muwagizi wange nnyo nagendayo ku makya nendaba omusaayi nendaba si byakwerinda naye ng'omuntu omukulu ategeera nendaba levo y'amasasi ge baakubirako abantu bali mu garagi waliwo mita nga 2 okutuuka ku Tale Center ena road block naffe twayita awo kumpi mu road block kakati abantu benayogera nabo abali mu motoka nga bekukumye abazawaka akalunga kawedde bibogera birala nange kinalaba kirala engato ze nalaba ez'abantu abafa basuka ne mwasatu owulidde lwakuba nti abo tebamanyi ezaliawo omusaayi up to now sikitegeera owulidde era nali ngenda okuziika Mwanga nangamba mutwale naye ng'akaaba throut ne mugamba ddayeeka kakati katusabe poliisi yinebuuliriza naye lusoke byayogera n'ebiriwo byali birala baakuba abantu abo ennaku 2 emabega ekiro poliisi yajja tufuluma netandika okusiba obuguwa nti crime scene neyagala ate ekwate abantu bonna beesanzeewo awaka Dr. Zahara tusomesa naye Makerere namusomesa naye kakati ranka gyalimu n'abeera mukama wange nayogera ni Dr. Zahara nga tuli aba nga ne mama omwange taliiwo kakati ebintu bye bakutubuulira twagala ndowooza olukiiko olw'enjawulo bagita inquest ebuulirize si poliisi tusokeraga nti abakulu bebanagera nga bamukyaging kakati Mwanga ayiza n'okufiira mu kkomero ali traumatized completely yetaaga rehabilitation toyinza kufuluma mu nnyumba yo mulimu n'abaana ba P7 bebakuba kati omwana wa P7 yali agize kukola ki kakati ebyo byonna basebo ne banyabo ndowooza ebyobufuzi birina we bitu kati abonanzeeyo nentunuulira video ya Mwanga Kivumbi wali ng'ayimiridde ayogera video eno ngenda gibaddamu gibazanyira ono si Mwanga Kivumbi gwe mmanyi ekituufu abantu battira olaba omuntu omu afiira mu makaago omuntu omu afiira neba onage bafa abantu nga 30 ye bwe yayogera omuntu 10 kirabika yakyogera nga ali mu ntiisa naye kati okutta omusajja omutaddeko omusango gw'obutemu nga baatemudda bakubya amasasi emirambo bagirondawo ne badduka nga ne banninyino tebasobodde gya identifyinga Museveni kikyotwagaza kikimufumba no njagala ulize Mwanga Kivumbi ng'ayogera njagala olusi Mwanga Kivumbi yali ali mu kutya si kimutisa nti wabula abantu okufiira mu nju ye ekirindi nga bakubye masasi kati ate police statement gibatutte mu kooti nti Mwanga Kivumbi yenyigira mu kubba emmotoka 3 nenyigira mu kulumba poliisi ku ssaawa zezimu ku budde bwe mu makage ali makage n'alumba poliisi n'alumba Tale Center n'atema abantu abasukka mu 10 kuba yoli lawyer akugamba nti abantu basukka mu 10 kati njagala owulirize tone language sound tone ya Mwanga Kivumbi nga si yono yali ali mu kutya okusinzira ku lawyer kyayogedde linda konjika kuzanyira wano kati njagala owulirize Mwanga Kivumbi ng'ayogera bambi yali mu kutya nga tebalina kuguudo babatidde mu nyumba ate bali banoonya buleme okugula ne bajja bagule ne balikuba amasasi nendowooza bwera egudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu oyo si Mwanga Kivumbi wa bulijjo abantu 10 nga bamaze okubatta awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15 oyinza okulowooza wano waliwo
Kenya yalumbye Uganda kati bamala okugakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde mu nyumba si ku luguudo siwa babatidde awo walaba mu nyumba nebaddusawo emirambo egyo gyonna nabadde n'abantu abadde mu mmotoka omwo balabye buli ekigenda mu maaso nga basitula okuwulira ati buli aliki nga bamuddusaawo nina ba agents abankumi special obulwadde buwedde nga balina essanyu kati ekisookera ddala yesu kristo mwenna mukimanyi ekigambo kye bayita crime scene kyekifo ewaziddwa omusango oba ewafiiridde omuntu kebere na accident tebasobola kujjawo motoka eyo nga traffic tezize kupima ne forensic team okupima kyavudde ku ki gwe n'okuba abantu 30+ ne mubbawo emirambo ku crime scene ne mugitwala omusajja omutadde mu kaguli omutaddeko emisango gy'okutta ng'emirambo mwagibyewo mwe kennyini eyo crime scene yandibadde lusurudi off ng'emirambo gyennyini tebagijjeewo twagala kusooka kubuuza Museveni mutabani wa Muhoozi Sali Musale forensics report eri luddawa kubanga forensics report yeraga amasasi agakubiddwa bantu baleka abafudde baani ababasse babadde bameka kiki ekyaviiriddeko okufa naye crime scene mwe kennyini mwabbyeko exhibits mwabbyeko ebizibiti ne mbitwala omusajja gwe mwatadde mu mbeera tasobola kwogera yayogera birala n'abalabyeko boogera kirala omutadde mu kooti omusibako emisango gy'obutujju ng'olwedde okuva 14 nzija nkuexposinga still okoze ekintu kyekimu kankuddiremu wano njagala osooka owulire kimera kyekitangala kinjoke owulira nalaba mwanga Kivumbi constituency ye omuliraano n'omuvuuka omu gwe batta maama we muwagizi wange nnyo nagendayo ku makya nendaba omusaayi nendaba siri byakwerinda naye ng'omuntu omukulu ategeera nendaba levo y'amasasi ge bakubirako abantu bali mu garagi waliwo mita nga 2 okutuuka ku Tale Center ena road block naffe twayita awo kumpi mu road block kakati abantu benayogera nabo abali mu motoka nga bekukumye abazawaka akalunga kawedde byeboogera birala nange kyenalaba kirala engato ze nalaba ez'abantu abafa basukka ne mu 3 lwakuba nti abo tebamanyi ezaali awo omusaayi up to now zisikitegeera era nali ngenda okuziika Mwanga nangamba mutwale naye ng'akaaba throughout ne mugamba ddayeeka kakati katusabe poliisi nebuuliriza ne Lusoke byayogera n'ebiriwo byali birala baakuba abantu abo ennaku 2 emabega ekiro poliisi yajja tufuluma netandika okusiba obuguwa nti so muwulidde bulungi nnyo abatamanya ng'aba Museveni bamala okutta abantu emirambo ne bagibbawo poliisi yajja after 2 days n'esibawo obuguwa kati yeekola fayo yaayo without even identifying any dead body in that house. So how dare you come? You forge a complaint, you take someone in the court, you charge him without a fully searched report
at the crime scene. People were killed 2 days before. Then the police came later at the crime scene without asking how many people were there, how many people were killed. But unfortunately, the populator or the owner of the house is now in the custody of the government, placed on fake charges because Museveni wants to block and to ban national platform. So kati kino mukijje kunze. Museveni wantu ina gotiisa. Just ogezaako kuteeka fear na kuproving abantu nti goli mutemu. Kino tekiyamba gwe, kiyamba ffe. Nti abantu bangi badde balina doubt mu bikolwa byo. Now you are proving it. Pressure obutemu na buli kimu kyoteeka mu bannayuganda oyamba ffe. Abantu abadde bebafu. Nga temu ekigenda maaso mu Uganda. Right now bakitegedde. N'aba NRM bennyini kubanga kati bategedde nti tubate tuli mu byabufuzi. Tulina batemu. Imagine ng'omwana go fighting in ensi temanyi nti mwana wa Muganda osali musale. Gw'okubisa muwanga kivumbi. Not the innocent, 30 innocent people. You killed them. You ran away with dead bodies. You left the crime scene open. No forensics team. No police report. But immediately you arrest the guy, you took him to the prison. In fact, wandi kolechi tokulu munozika oyambe muyambe kiriza. In fact, kesi ya musajja oyo egenda kwekisipozinga. Ngo musajja bwasomye file nti and others are still at large. 14 najja nempa information the same 14 January. Najja nempa information the same information. You are basing ako okola ebintu byo. Video eyo najikola nga 14 nenfuwa information ti Museveni ogenda kola kino ABCD ngoyagala kitya ku national platform. Your aim is to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu and all his entire team of national platform. File mugire open. That means Robert Kyagulanyi Ssentamu kwali namboza baddeko Luyimbazi na Lukola Lutamaguzi Semakula n'abalala mwagala bakwata mu ggalo w'ekibiina. Kino teki exposing a national platform, no. Exposing gwe okwata otya n'otta emiramu n'ogibbawo nga tewali forensics team. Kati ng'owebuza abaani abatta abantu mu northern Uganda, baani abantu abatta abantu mu east, baani abantu abatta Congo, mu Buganda baani abatta abantu, baani abakola genocide 1994 e Rwanda. Essaawa zino abantu muli bo bakwata okuba balina ebifaananyi bya Kyagulanyi. Baina videos enkyukakyuka mu masimu mutadde red block buli gomusaga mukwata. Kati kankubuli almost bino njala kiba bakakwata abaana basukka mu 100. Nenga abaana bano ate si bankyukakyuka. Abenkyukakyuka ndoza baliko nga 20%, 80% baana tebalina byabufuzi. Nenga ate abaana bava mu famile za NRM. Bakakwata abaana basukka mu 100. No musobyo ni abaana bonna ndooza abaana b'enkyukakyuka kuliko 20%, 80%. These are innocent Ugandans abatali mu politics nenga tabasinga bonna ba NRM. Kati kino kyokola toteeka fear mbatu. You are exposing yourself nti we are fighting a monarchy under military dictatorship. Ebadde yekwekedde ebbanga kati abantu bagitegedde. Okitegedde? Naba NRM kamala okusomera n'ekiwandiiko oyinza okulowooza kamala okusomera n'ekiwandiiko kino kiri wakyo. Kankisoma ono dakiika emu munsome sigala kivuna mu Luganda kankisoma mu dakiika emu. An open letter to Comrade Fred Lumbuye. Names, source, whatever, unknown crossed. Expression of interest to take lead into revolution process to capture power from the hands of dictator Museveni Kaguta. In 1986, Yoweri Museveni Kaguta captured power through war, and since the NRM government has ruled Uganda for 40 years. He has several times violated the constitution through bribing members of the parliament to remove their term limits and age limit. During his rule, Uganda has faced poverty, power,
education system, medical centers, poor lords, they have centralized the power into small groups of people called Abahima. Ugandans were turned into beggars instead of improving infrastructures and working in conditions. The current government system offers money to whoever praises its actions, thus keeping the rest Ugandans in poverty. The current government violates the governance system where no one should hold 2 public offices, but 1 person in holding 4 to 5 offices. Museveni families and relatives hold prominent offices and misuse them. The current CDF, Muhoozi Kainerugaba, is Museveni's Kaguta's son, proudly promised to kill everyone who opposes the current government. Every institution is under captivity, including Army, Police, Electoral Commission, EC, Parliament, Judicial, Finance Institution, among others. Comrade Fred, allow me to inform you that having a big number of opposition members of Parliament will not take government down or protecting the gains actions. We are dealing with ruthless killers that are willing to kill anyone who gets into their way. Earlier the better. Yoweri Museveni Kaguta is an old, maybe is not a threat anymore, but his son waiting to take over power. Uganda will bleed. He won't go quietly. Even his son is preparing the grandson to take over power. The one who joined the military recently. I personally, at age of 27, I have been in NRM and supporting NRM, but 70% of NRM members are not happy and willing to support any pressure group, including some military officers. Nothing impossible. Power can be captured within a night. We need almost a number which I'm not going to mention here. Determined youth, within night, Uganda will be freed. A message, Evamba NRM. Kansulenti njisombe bulungi nnyo mu luzungu teri agenda kwekwasa buli mwajulidde bulungi nnyo. Kati gwe kyokola okugamba nti ogenda kukwata nupo jijjo Kyagulanyi omugjewo obanga lidde omunnyo n'ogwa mu kiwundu ate n'ensi egenda kutegeera ekituufu ky'oli. Kati mukulu bakutangira mbiro okera kulya menvu kino kyolimu. Bali mukutangira mbiro wabula okera kugula menvu nga bbogo yakulya. Ojiro galya ekikutte obudde kigenda buta. Kubanga byebulula abantu bakoze eki babuvuddemu. Eyo message njagadde gikusomera ngeri related ku violence gye wakoze mu Buganda n'okwagala okukola effujjo nga bw'olikoze bulungi nnyo. Kati awo bwe tuvaawo tugenda wano. Njalo bategeeza nti olunaku lwajjo abakulembeze ba National Platform saako ne balooya bawandiise ekiwandiiko bakuntumye nga baagala omukulembeze wa National Platform atwala amambuka ga Uganda mu bwangu alitibwe mu kooti oba mulamu oba mufu. Wabula bugenze okukywa olwaleero nga kooti teina wejja Dr. Rina Zedriga. Era Daily Monitor olwalera kugambye nti UPDF denies detaining Nupu Zedriga. The denial is contained in an affidavit filed by the Attorney General in response to habeas corpus application seeking for production of Dr. Zana Zedriga. Bakugambye nti amagye g'abampama mu musiko agakulemberwa Nyandi Yosoferi ne mutabani we geregaanye okubambu tegalina Dr. Zedriga okusinzira ku kiwandiiko ekiwakanya ebyayogeddwa ekibiina kya National Platform nga kino kiddiddwamu Attorney General kiri wakiwanuka olw'ekiwandiiko ekisaba obulamu bwe oba gyali alabikeko ne bagamba bo tebamulina bwe kityo bwe bagambye. Jjukira bagambye nti omukyalo ono abadde akafa cooperation ez'obulamu bwe nga n'endwadde nga mumanyi omuntu abakuliddemu wabula nti baamucunya. Bino ebigambo saagala byogera kubanga bagamba ayogera omu amagamaga njagala mutabani we kennyini mu bigambo bye kennyini abannyonnyola ensonga zino. So good afternoon, Uganda. On the night of election, this is the home of our deputy president from our Uganda. The night of election,
military men, that is UPDF with the Uganda police, came and raided the home. They jumped over the fence from here. When they jumped over the fence, they came and dragged Mama out of the house. This is where she stays. So when they dragged her out of the house, they went with her. And the family was all very scared. Happy with her son had to flee because the following day they came back looking for him. So as we speak, we have been demanding police tell us where Mama is. This is Dr. Zedriga, Ina Zedriga. But police has remained silent until today when we received some information that on the night when she was abducted, the military tortured her and she's currently being detained in Buya military barracks. That is where Museveni's son stays. And we have information that she was badly tortured and she's not okay. And we know that this is an elderly woman. Mama Zedriga is an elderly woman. She's not a young person. Given the state of her detention and the torturing, we are not sure whether she's still alive or not. Because the people who called us to inform us said she was tortured and then later on they had to rush with her to medical facility. We don't know what happened, whether she's alive or not alive. So we need police and the UPDF to come out and clear the air about this. What are they doing with Mama Zedriga? Because the person who called us said she's being asked about Bobi Wine's next move. If you want Bobi Wine's next move, why don't you get him? Because this is an elderly lady that you have tortured and she's not in good health and we're not sure whether she's alive or not. That is what the person who called us told us. They don't know whether she's alive or not. We need proof of life from Uganda police and UPDF. So kati bwebanga bamukubanga bwenna gye ne bagamba information ti bamuwambye abduction, she was abducted, ne baga nti bamuwambye, ne bagamba nti ayinza okubanga teko ka disclaimer, ayinza okubanga mufu. Lwaki ayinza okubanga mufu? Bannamateeka batwala ekiwandiiko kya habeas corpus mu court, mu high court. High court ewandiikira Attorney General n'ebitongole by'okwerinda bireeta omuntu oyo mu court bannenye bamulabyeko. Wabula Attorney General UPDF gete mulina. Attorney General n'awandiika n'agamba bo tebalina Dr. Zedriga. Kitegeeza Dr. Zedriga babanga si mufu ali mu koma. Ku bintu biri kuliko ekintu kimu. Jjukira babage nti aliwa? Ali Mbuya, wali head office za Muhoozi. Mbuya we wali ettugiro ly'abantu. We wali ne mass graves zibatiramu abantu babaterekayo. We wali ne pipa acid gye basuulamu omuntu na dissolve. Ekigambo dissolve okimanyi? Kwe kulinga bw'onoddira kabbata n'okasuula ku flying pan eyo kyennyo ne kafuuka butto. Kati eyo wali ne kasiri eggwanga gye bamuteramu acid ne babaleetera ekitooke ne bakiziika n'abala bangi nnyo. So okujja nga bamulese tumulabako n'ekitali ekyo, there is a possibility either omukazi ng'ali mu koma oba bamutta. Jjukira omukyala abadde mukadde. Ye ow'Amaserengeta tetumanyi gy'ali. Muwanga Kivu omutaddeko gwa butujju mu nkola eyo. So nze kino kimpa obugumu. Era abantu bangi badana obugumu mbaga kimpa obugumu kubanga tubadde tubuulira abantu bannayuganda ebigambo bino ng'olumu tebakkiriza nti Museveni ne famire si bannansi batemu. Ngalo katalumbu yalimba kino kimpa obuvu n'okwongera okulwana nti njagala bannayuganda bategerere eddala ekinyusi ky'eggwanga gye lyolekera ne badde tebamanyi. Kyekugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Bannayuganda okubannyonnyola okutegeera si kyangu. Bonna baafuuka baganda nti amaaso gaabwe gali mu ngalo bamala kulaba kuwe bati bagamba n'omala n'okikisolaga kyekino kati ogenda kimukyusiza emirundi esatu nga n'ekigendera kyaweddeko. Bannayuganda abadde bazibu kunnyonnyola who is Museveni nga ne betwogera baga nti oyo propaganda waalumbuye alimba nga batoboogera. Kati bino ebituukawo olwaleero kitegeeza video zenkoze emyaka 7 mujja kuddamu zirabe nga documentary oba mwagala oba temwagala. Kijja tuuka nga n'owene bamukuba essasi ng'abuuza lwaki mutulugunya abantu
Nchiddamu kino nowe nale bagenda mu kubesasa mbuzi lwaki obuuza nti tutulugunya abantu. Ekyo kigenda okujja very soon. Kibadde kizibu nnyo okunyunyira bannayuganda olumwa Museveni. Kibadde kizibu nnyo okunyunyira Museveni nti yabadde atta abantu n'amala n'abasibako emisango. Kibadde kizibu nnyo kati batandise okitegeera. Neera tebulebe usenga biwugundi biwuguru nga kyo kyewuse bweki tikimanyi nti ensi bwete bweri abo nabo bangi nyate abali mu kategori eyo nga yali bwati ensajira bwati tesobola gira bwati ensajira bwati nga munayuganda nga kiwuguru ensajira bayewunzise bweti ate abo byebakisinga obungi. Tulina ebiwuguru mu Uganda nga bitambula nga birina n'amagulu bizaala n'ebiwuguru binnaabyo ng'ensi bigira bayewunzise. Olina akubuuza ozzaako kino mugamba nzizaako ki mpozi siri munnayuganda gwe munnayuganda muzzaako ki abali mu Uganda. Mulinawo special privileges mufunye nti nedda. N'omugamba mbadde nga embeera gye tugenda okuyitamu naawe. Okitegeera? Kati bulijjo kibadde kizibu nnyo okutegeeza abantu who is Museveni. Now they know who is Museveni, and they are going to still get more frustrated and intimidated about Museveni's regime. One, Museveni akimanyi nti walina okusigala bayitawo mu Uganda talina nsi gy'asobola kubeeramu. One, tasobola kugenda Bulaaya. Mu Africa tana wasobola kugenda, most especially akafamily ke bakategedde akabatuusi. Be bakozesa genocide mu South Sudan, bakozesa genocide mu Congo, mu Rwanda as well, Tanzania, Kenya, Somalia, South Sudan. Kati bagamba tutufira ngeti tebalina kufira kubanga lusi waawe. Kino kyonna kye tuyitamu tukimanyi nti mulina obulumi nekigenda kukomekkereza akamanyiro n'okufuna amateeka. Kino kyonna kye tuyitamu kituyamba kumanya nti bwe tufuna gavumenti ng'ekyuse eggwanga lifugibwa litya, amateeka gakolebwa gatya, amagye gagibwa gatya mu byobufuzi, poliisi ekola mulimu gwayo, munansi yaani bannansi be baani. Kino kituyamba buli kye tuyitamu kiringa abaana ba Isirayiri kye baayitamu. Bagumu nnyo n'okusinga we baabonaabonera mu ggwanga lya Misiri. Buli muntu atagenda kuyigira mu struggle togenda kuyigira na togenda kutegeera. Buli ekikolebwa olw'enjala kikuwa obugumu, kikuwa okutegeera bwe nkwata ku muntu nga si munnansi ammanyira nga ali mu nsi yangenda mukola ki. Kikuwa obugumu ebigenda bibala basajja ebibadde bigendwa kibadde tumanyi. Mugenda byeŋŋanga mutya era mukitandikira wa? Abalina ideology endizinawo zigenda kukola zitya? Kino kye mbagamba nti kino kikuwa essomo. We are learning from work. We are getting experience from work via this struggle. The struggle has just begun. Era mwenna abali abuuza where is the president? The more president is circus, the more Museveni get intimidated. Buli president lwaba nga taliwo Museveni gy'akoma okutya kubanga babuuza azaako ki. Oyina emundu oyina gavumenti obuuza otya omuntu guwabbye nti azaako ki era ali ludda wa? Kino ngala kibagamba okubulawo kwa Kyagulanyi kuli worth billions of money. Kubanga Museveni akimanyi jjajjawo omusajja oyo yali muyeekera. Museveni akimanyi kitaawo omusajja oyo yali muyeekera. Ne skills n'obugumu strength Robert Kyagulanyi Ssentamu byalaze bitiisa Museveni ne empire yaabwe. Ky'obola bali threatened obutalabika bwa Kyagulanyi. Kati Kyagulanyi gyali yonna Museveni yasinga okutya n'okubonaabona. Era batadde bambega buli wamu okula nti bafindinga Robert Kyagulanyi Ssentamu waali, and they are spending more money. Okitegedde? Kati kino kyenjagala bagamba nti buli muntu woli please beera ng'oweetegese ekijja si muntu. Ekijja si muntu. Uganda egenda kukyukira ddala ng'evudde emikono gya Museveni buli kimu nga tukitegedde. Era nti bweba ekyuse buli muntu agenda kwenyigira mu kukyusa eggwanga lyo ditereza mu nkola gye alina okubeeramu.
bannabyabufuzi bo tulina okusooka obateeka ebbali tusooke tudde ku konstitution 12 mukitegedde bulungi nnyo kati mutegedde awo tuvuddewo saagala tulwewo mutegedde ensonga za dokita bulungi nnyo eyamuwanga Kivundu wano kansooka embijjemu kubanga njala creatinga wano space emala tugende maaso kati olwaleero mwena kyemuteetegereze nakyo kankibasomese mukitegeere olunaku lw'olwaleero njagala bagamba tusigazizza ebintu bitono nnyo ebisigaddeyo okuyingira mu full 50 ya Toastmaster program gye baategeka esigadde ebintu bitono nnyo okuyingira mu kikolwa mu pulani ya Museveni yennyini gye baali bategese emyaka 5 lwaki abasinga bwe temwagitegedde olwaleero n'okuva kati lwe tuyingidde kye tuyita TUS 50 master plan wabula 50 TUS master plan eyingidde etya wano official government entities zonna zijjudde mbantu baabwe omuli poliisi amagye buli wamu wonna mujjudde mbantu baabwe judicial system automatically yagudde mu mikono gya 50 TUS master plan Owinyi Doti bwe yavudde mu office ekitabangawo ne balonderawo omunyarwanda gwe bayita Flavian Nzinjimana baasirako lusale nzeija nenga yenzenjimana amanya g'amatuufu ne rekodi za mu Uganda gye yasomera mu teziriiwo wabula kati ye Chief Justice. Imagine Chief Justice nga wa 50 TUS master program akulire sige damuzi mukulikolera emirimu na buli kimu kyonna bamuyita Pius Bigirimana. Kankunyonyola ebintu bino ojja bitegeera. Kankunyonyola ebintu bino ogenda bitegeera. Wulira bulungi nnyo. Thursday 22nd January 2026, Nyando Yosofeti Bahaburo Tabasilo Mtabana wa Karekeza appoint new Chief Justice in exercise of the power invested in Nyando Yosofeti, the Article 142, verse 1 of the 1995 Constitution. Nabagamba mwetegereze nnyo bulijjo basomesa ekintu kino temukitegeera. Article 142 mu katundu akasooka mu ssemateeka wa Museveni owa 1995. Nabagamba ono yeekolera ssemateeka we nga wa 50 TUS master program tebalifalinga ku 1962. Kubanga bagijawo. Bagijawo tosobola kungamba tomutiyaje neyekolera ssemateeka we nga ssemateeka wa independence bamugjawo. Oyagala kungamba whatever the clever, the landy people, the historian, the indigenous Ugandans in 1962 wrote a well-established constitution, and the constitution was overthrown, and Museveni immediately wrote his own constitution of 1995, where he stands to pick his own people without being questioned by any Ugandan. Ya 1995 chokanga constitution ya jetwafunanga tugenda mu twakafuna obwetwaze bagijawo. Kanka kusomera okawulire. In the exercise of the power invested in Nyando Tibahaisirwa by Article 142 of 1995 Constitution, acting on the advice of the Judicial Service Commission, Nyando Tibahabura has appointed John Honorable Justice Flavian Nzijimana as the Chief Justice of the Republic of Uganda.
The appointment followed the submission of Honorable John Justice Flavian Nzijimana, named to the President of Uganda, approved which Parliament granted according to the Constitution. Ladies and gentlemen, wabaddeyo lutuula lwa Parliament lwonna, wabaddeyo vetting process yonna eya granti Nzijimana okuba Nzijimana tikati Chief Justice wa Uganda. Mwalabyeko lutuula lwa Parliament lwonna nga vetting committee ya Parliament etudde ng'eyisa ono Flavian. Kati ali ku top Chief Justice ya Flavian Nzijimana akolagana ne Sigedda Muziri onodde kola emirimu gyonna. Uyo oyinza okoza tomumanyi. Omulabe bulungi nnyo yoyo kati Chief Justice Flavian Nzijimana ne yesalako nze aha oyo ne yesalako erinnya limu yesalako just ne yesalako yefula Nzeija kumbe Nzijimana yesalako erinnya Nzeija nga kale ekezi bwe yayimiza kale ekezi neemiza kale kayihura nayimiriza kale ekezi n'ateekawo kale. Kati ono ye Pius Bigirimana oye Pius Bigirimana akwasaganya ensonga zonna ez'Sigedda Muzi. Oye Pius Bigirimana oyo ye Pius Bigirimana. Oye Pius Bigirimana. Kati kankuddize wano katono osokowulire endirimbo. Kansoke nkuddiza owulire endirimbo owulira bulungi nnyo. Nyandi Yosoferiti Bahabulwa Munyarwanda, Chief Justice Flavian Nzijimana Munyarwanda, Deputy Speaker Thomas Tayebwa Munyarwanda tabanko Mwestana, CDF Muhoozi Kanyarugaba Munyarwanda, Inspector General of Police Abasi Byakagaba without to be a Westerner. Niyayinza okuba okusinzira ku mentality ye, yayinza okuba Munyarwanda. EC Boss Simon Mugenyi Abakama Munyarwanda, URA Boss Munyarwanda, Civil Aviation Authority Munyarwanda, Minister of Finance Matia Kashaija, according to his capacity of understanding, I doubt whether this guy is from Bunyoro. Minister of Education Janet Kataha Museveni Munyarwanda, Coffee Export Munyarwanda, Petroleum Authority Munyarwanda, Welfare Creation Salimu Somali, PDM Munyarwanda, NIDA Munyarwanda Plus Pro Max, UBC Banyarwanda, URSB Munyarwanda, UTB Munyarwanda, UWA Munyarwanda, ERA Munyarwanda, UCDL Munyarwanda, MUK University Munyarwanda, National Transparency Corporation Munyarwanda, UNBS Munyarwanda, UBOS Munyarwanda, UNDA Munyarwanda, UNURA Munyarwanda, CDA Munyarwanda, Civil Aviation Authority Banyarwanda, Uganda Airlines Bamuturaki, arrogance, proudness, low thinking capacity. I doubt your command newa wa say you. URC Munyarwanda, Owina Market Yariyo Munyarwanda, NCS Munyarwanda, Murago Hospital Ejude Banyarwanda. Kati tulimo 50 master program. Nebira. Polisi ba RPC bonna Banyarwanda. Amaje gonna Banyarwanda buli kimu Banyarwanda. Ndozo ulide. Ogenda funa watugenze mu kulonda kuno kubadde okembadde mwesi. Returning officer bonna mubalabyeko tekubadde kububuza returning officer bonna. Kirungi mbadde mu kulonda kuno nga mukula buli abadde asobola bivudde mu kulonda Munyarwanda. Buli abadde asobola bivudde mu kulonda yenna Munyarwanda tekiriko kubuuza. Kati kyesimanyi bali mwezi bamulangiridde batabamula kubanga nina information ebadde endaga nti bagenda kulangira wa NRM nga buzibye. Kyesimanyi bamulangiridde oba mumpa mu comment section.
mumpe mu comment section kubanga information nafunye bagala kutwaliza obudde buzibe balangire wa NRM bagala kutwaliza balangire wa NRM kubanza information nagifunye ngendaga nti bagala kuvuga kintu kino mpola mpola balangirire owa NRM kati simanyi tebannaba bweba tebana bagala kula kitwaliriza budde bwebanga district yemu eremye okulangirira yalonze bagala kulangirira wa NRM nga bakoze ewakiso badidde najja yabadde akulemera omutwalo gumu kasanvu ne bajja yani kyeyuli yabadde mu kyokusatu gwe balangiridde nga kyemani wakiso kati nakyo ne kibagala okukola bali mu ezo baagala kulangira wa NRM mukitegedde bulungi nnyo kati yensonga gye baagala okukola kati kino kyekibadde wakiso olwaleero nga musajja wattu abagamunzi bakalu ne baganda bamukutte bamuyuzizza empale zonna kansoke nkulako ebifaananyi ezo nno zibadde empale ng'empale yagiguze empya eyo tesigadde kyekimu eyo empale y'omusajja ebadde empya oyo yabadde candidate wa national platform ku bwa ssentebe bwa disitulikiti ya Wakiso eyo empale ebadde empya eyo gy'olaba efuuse leesu yoyo ssentebe wa Wakiso abadde omulonde ssentebe gavana wa Wakiso oyo empale ebadde empya bwate bamututte nga talinya nina bwe gisimufungize yono wano ango ebadde nga atose ku gate kambawe ange endala ebadde munda yeno wano
Embera bwete bibadde newala kati tuyize mu kimu kaluka 1 ngize mu bintu bisatu ekisookera ddala ndiko okulonda bye Vietnam okulonda bye Vietnam mu Uganda okulonda bye Vietnam okutekuliiwo kiwedde ekyokubiri bagamba nti atalo kutambulira kusibira ya menvu olw'ensonga si agenda otambula olugendo olwo gena akusibira ya menvu entanda abantu bangi bajja mu politics muno nga beekwese bigendera byabwe mu struggle bajja bakwese bigendera byabwe nga tebali ku revolution naye kati bajja bakwese bigendera byabwe ebigendera byo bitatuukirira nga babanyaze bunyazi bajja funa feeling exactly gye tulina ne bannansi gye twagala okukyusizaako eggwanga nti ka investment kiyatadde mbe bakafiirwa ne bamutulugunya bwe bato kati oyo aba alina gatisi zigamba nti nze oba kiki tugende kati atenze kikyenafunyemu nti bano bakuwangula babadde bagenda protecting against zaabwe begatte ku Museveni nkiddamu bano babadde bagenda kubeera kubegatte ku Museveni ba protecting against zaabwe z'omusaala kati baba tochalinga bakola oyo abeera nelega kati kijjo batugende nze ekyo kyekyokusatu kyenfunyemu babadde bajja kubeera reluctant nnyo nze nawangu na protecting my gain kati baba gain zo bazikugyeko kitegeeza nti kati oyingidde mu category y'obulumba na Uganda balimu nze ebintu bino nali abagambirawo ku first time niwaga nti ebintu bino beetaagamu pulaani B kati bano bonna be babbye bw'osobola omugamba tugende ku pulaani B n'agamba wallahi tugende kyenjagaddemu ekisinga obukulu buli muntu yali alina ekigendo baali bazina bigendera nga babikwese tuza tulina bakyali baffe kumbe bo bagenda bayirumba gains zo zifuna batuwe kati gains bazitutte that means they have nothing to protect they can easily join and command ekyo kyembala kyenfunyemu nze mu kalukano kino kyenfunye mu kalukano abantu bangi bajja mu struggle ng'ebigendwa bya position si byakujjako Museveni kati bwe bamukyunyiza nga ka investment kiyadde babo kadde 5 bakumi nga batadde mu kalwako ne bakamubako omutima kugenda kuva eri waggulu gujja wano mu kifuba wakati wano ng'agamba kati nze kyekinayagaddemu kati Museveni kino kyakola ekyokuwamba abantu nga yalowooza nti akikola kumalawo bantu mu Uganda kansooka nkubula ekigambo kimu kasita okwata omuntu nga tebamusibangako n'omusiba obugumu bwafuna ng'atuuse mu kkomera ng'asanzeeyo ab'omukomera bamunyumiriza ebiwooziwoozi n'aguma ate oyo abeera mubi nnyo n'okusinga ffe basigadde ebweru Nyandi Soferi okutte ba indigenous innocent boys and girls mboba tutte simanyi you are cracking violence simanyi ganzi simanyi ezagala okuwekalakaasa bwe batuuka mu kkomera ate bafuna omutima ogwo omutima kati bakwata bamalewo kubanga badde bali lakitanti nnyo bakwata bamalewo bateeke munda batusange ebibozibozi biri mu kkomera baveeyo nga bazibu nnyo eyo batutte ku ssomero kubanga Uganda erimu ekizibu wano abantu abateekeddwa okubanga bali mu makomera bali bweru ate abali mu makomera bateekeddwa okubeera ebweru obadde okitegedde ekyo kintu obadde okimanyi abantu abateekeddwa okubeera mu makomera bali bweru ate abali mu makomera bateekeddwa okubeera wa ebweru kitegeeza nti abali mu gavumenti ya Museveni yonna balina kubeera mu makomera ate abali mu makomera be bandibadde bali mu public okitegera bulungi kati gwe kwata abantu bonna bateeke mu makomera kubanga tosobola kukwata miliyoni nambwe zitika amakomera tugalina eyo enamba gy'ogenda okukwata oba otuzimbira bavubuka batuzimbira bakazi bagumu buli muntu lw'omutwala bambi oba omuzimba mutima ekintu kibayita entaana y'oku nsi y'ekkomera kasita omuntu aloza ku kkomera baagumye oba tokyasobola mutiisatiisa mugenda kusiba no oba tokyalina kyogenda mutiisatiisa mbagamba nti waddekola ekintu okumi munonzigawo yamuyambe ekkiriza omuntu kasita alozaako ku kkomera n'obukambulira buli kimu kyonna oba tokyalina kyogenda mutiisa lwaki goloza kibaola omuntu sedagamba
sina sente zo bonsi bansiba olina akuba omuntu olagati gwe yagala kunsiba genda onsibe he is used lwaki one kino ngenda kibanyonyola kiri funny but this is the reality abasinga obungi mugenda kiwuli olwaleero gobadde okimanyi nti mukomera abantu abasinga obungi bamala obusibe ne beegayirira ba prison ward ne basigale mukomera naye nga time temukiiza kwera mu lwaki tasasula renti tasasula bills tasasula mmere tasasula mazzi tasasula buli kimu ali mu free life okitegedde bulungi nnyo kati bwe kijjeno mu bazungu abazungu amakomera gaabwe ate go balalamuko amakomera g'abazungu obuliri buboto obuliri obusulamu bwomu amasuka bagakwoleza amazzi gocha chayo omunywa lanchi ogirya breakfast onywa mulaba TV mulaba amawulire musoma n'okusoma wawuno n'okulwa kutuuka nga lwagenda kulaba firimu wa sinema wansi nga mulina okulaba sinema nga muli mu kusoma amakomera egere Bulaaya kati time etuuka ng'omuntu talina wagenda kujja sente za renti za bills naga academy committee crime yanzireyo let me commit a crime munzireyo mu Kampala mujja kuntu abaana banja ganti nzija kuba omuntu oluyinzire rozira kubanga akimanyi tagenda tegana na sente za renti simesite za emmere jiri buli kimu mwene mutameto omuntu asobola okukola ekintu nayamba omuntu kati Museveni yalooza nti atadde fear intimidation okwata abantu naye ate abayamba genda kuzimba confidence eyo azimba abantu bateekamu confidence nga takimanyi ne bakutamba NRM ye nga takimanyi omuntu bwatuuka mu komera abera atakyalina yentaana y'okunsaba agirabye kiki bwogenda omugamba ekirala kati bannaye mukola ebintu nga temweti muyamba abantu gwe sanga omuntu nga yabaddeko mu komera abeera so confident ate beera n'omutwe nga gukola kati mwemubakwate mubatwale ekirungi mukwata bantu abadde bali reluctant ennyo ze politics tankwata mubayola ku makya n'olweggulo politics abakwatirako luddawa bali mu komera nyo batutte nga goloza nti obasaba okola ki obalumya tobalumya just obateeka mu rehabilitation kumanya nsi bwetambula na kubasibira unaga nti okay kati bwebatu bagala kukyusa government nga bino bayina mukola mu komera okay no problem kati weefulumira nti ogenda gwambala kati gubakwate mumaliremu ebintu byokola byonna ffe bituyamba kuzuukusa abantu badde bebase buli kyokola okuwamba okutta kubanga mu kukyusa eggwanga mulimu abantu ofukosa bagenda okufa mulimu abantu bagenda okubonaabona naye nga change erina okujja by all means kati gwokola buli kyokola nga olwotiisatiisa abantu bateekamu fear the moment omuntu omuteekamu fear abeera unstable bw'abeera unstable alizootinga okulowooza emirundi egisukka mu 5 buli kintu ky'aba alabye ekyo Museveni takimanyi psychologically woteeka omuntu mu fear alowooza nnyo okusinga omuntu ali stable ekyo Museveni takimanyi kati the country is in panic people are thinking more than the way they have been thinking before ekyo nakyo psychology takimanyi nayo kikola nti when you put people in panic balowooza nnyo nebo tabateeka mu panic babeera no reluctant ate binkwatako bino ne kati bakwata buli muntu no kati buli muntu alina okuba nga ali mu surviving mood bajja gikonvatinga bagenda no bw'oba bamusajja muno leka mwezi n'akuzza tugenda kukola tutya okuva mu eno embeera ojja kitegeera nze kyembadde njagala abantu bave mu comfort zone bannayuganda badde bebaka nnyo nga bali reluctant nnyo buli kimu tekibakwatako this time they have to fight for their lives they have to fight for their families they've got to know that the person who's leading that country is a non-living thing he is a non-living thing takyaliwo abafuga Salimu Salomo Fere mutabani w'omutemo Didigi amanyikidde ensi yonna kati kino kyembagamba buli oteeka omuntu mu paniki muddo omuteeka mu fear alowooza nnyo n'okusinga obadde olowooza kitegeeza oba mu activate nze now Ugandans are activated kyetubadde twagala okitegeera kyetubadde twagala n'olw'ensonga eyo continue bajja kiro zaako ojja kiro zaako bogenda okutta bogenda batta
But unfortunately, Museveni tokulanga odda mabega, osigaze emyezi mitono nnyo, gwe ne government yo. Bannayuganda bakola badda mu maaso. Generation erowo gitadde mu panic. Egamba, what the hell is going on here? Is this what we call politics? They resort for other ideologies. Which ideologies they are applicable? So even the forces bali mu kintu, they're in panic. Bali mu panic, bali mu panic because of the smaller groups, the small group of Banyarwanda. Good enough nti bulijjo kisomesa abantu bategeere nti tuli mu captivity. Abanyarwanda batutegwa nga batebasobola kitegeera kati abantu batandise kitegeera nti olumbo ye weebale nnyo. Munnange tulete tumaye ebintu byosomesa naye katubitegedde. Munnange Banyarwanda batufuga eggwanga baali olumugaye yewa akakitegeera munne lulinda lisibitegeera kati mbitegedde. Mutuyambye okutegeera. Kati ono eki yakola yasooka ne yeekweka kati yejjeeyo kungulu. Gwokimanyi bannansi okutegeera nti abafuga eggwanga lye si Bannayuganda nga ggwanga ddala lifuga eggwanga eryo okimanyi kyekitegeeza. N'aba NIB nyini ba indigenous abadde bakyabuusabuusa, they are going to turn against you. N'abawagira NRM at one point they are going to turn against you nga bategedde Kati let me tell you, abasinga okubeera ku firimu zino ziraba video ba NRM be basinga ziraba era bangi bakyuse. Gutoloza nti abalozi kyagula badde banupuboka ba NRM after realizing nti lindako omusajja ono buli ebintu byatugamba bituufu kati bakitegedde. Nze zino video z'abantu bazirabanga cinema. Olina wandika mala okwetegeeza agenda okugamba kituufu naye teka kino kituufu kati with the time mugenda kitegeera. Bana abasajja badde bekwekedde ebbanga nga bajja bakamuflejinga bakuteeratera wano Bannayuganda obulina amala obulina enkobogo obujja muze simala googera simanyi biki ngeno wansi bazimba emisingi kati emisingi givuddeyo giri kungulu bwegiti. Gwokimanyi kyekitegeeza bannansi bonna okumanya nti we are under captivity, we are under occupation by Rwandese and Rwandese refugees be batutte eggwanga lyaffe batutuddeko. Ate revolution tekoma one, revolution eri automatic egenda kwekola one. Balina okukyusa obukulembeze mu mwezi gw'omukaaga ogw'omunaana mukubukisa bagenda bbuwa muhoozi bagenda kukola slight mistake ogenda kuwulira. Revolution essaawa nesobola okuggwa Uganda empya tugenda jingire essaawa yonna kubanga these people are making mistakes after mistakes tebakyusa kintu kyonna. Eri bakomode omwanga Kivumbi abate omusajja nga tebawagira Kyagulanyi omusajja amusibye. Eri abantu batodda zina Dr. Rida Zedriga abadde wagira nabaga omusajja amusibye. Eri abantu ba vice president nabaga omusajja amusibye. Eri aba NRM abalayo fraud y'okulonda kwaga kiki kino kitulimu bannange. Is this what we've been supporting all along? This is total nonsense. This is unacceptable. This can cause genocide. So if these people they started to think and look in other directions, so buli kimu kikole mujja kyemaanya bwe muligaana muli kimwayo nga nfundikira mu dakiika zino 6. Nsaba okuddamu mu bufunze nga nfundikira okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka nkuloopere. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera ensowole 3 okuli eya David Wassajja omusajja Omunyarwanda enzalo y'Ettoolo saako Agnes Nabaloga ne Sarah Kagere. Olunaku lw'enkya olw'omukaaga bateeseteese ogenda okola obulombolombo n'ennono obulogera Museveni nga beefudde nti bagenda kubikka ku byasigalira bya Bassekabaka mu Kasubi Kasubi nga Museveni abuliddwa amaanyi gonna ag'obuwangwa agayina omukulembera. Bamugamba alina kukola kimu kukwatagana n'Ansole bagende bo babikke akabugo ku malaala ku bagenzi oba ku Bassekabaka baawummula ku masengere gaabwe
Museveni mukolera eddagala erigenda at least omuwaako kutusanyalaza otutuno. Ssaabasajja Kabaka nkulopera olunaku lw'enkya nkusaba oyimbula abawanvu n'abampi amasiro bagaggale. Na kino bagenda kikoleramu eddagala naawe kennyini litagenda kutuuza. Naye nga kino kyonna bakikola Museveni empewo zonna zamutadde balina genda ku masengeri ga Bassekabaka bakole omukolo bagenze kubikka ku malaalo ga Bassekabaka ninga bagenda kulogera Museveni era naye ayinza okubaayo. Naye gino emikolo bayinza gikola kiro mu matumbi budde. Ssaabasajja Kabaka nsabye okukuloopera omulundi ogusembayo n'abaloga Agnes Nabaloga ne Sara Kagere David Wasajja apuli Omunyarwanda saako ne Saloga Mulenge ja Peter Mayiga bibali mu nsonga zino. Nsabo yimbula bampi n'abawanvu amasiro bagazinge ko bagaggale. Nsabo busabi kubanga kino kibagenda okukola nawe kikutwalira mu bulamu obwo. Jukira bana abaana si banda ya Nakalama si bantu bo za Mutesa tebana kibasabwa. Bali ankuzo balinga binyeenya. Bo olwokuba nti bakulu bajega SFC baloze ensi bagimala. Buti wano itwatu kubanja nga bakututo kuwanga nguse Namibia. Base kanga ne batikko obulinga nga bakimezizo okwomusana. Nti kasita agenda futino wavwe bubali bategese nga Wasajja n'eminagira amazojjigula yeetye yalingange gole gumba. Nyini yali mukwekaja asonda nsimbi awasa omukazi kumbe kazi gumba lili olye modula lingange salambwe eryensenge. Kati nabano bali bonna era tebakwagaliza kalungi konadde okubeera. Ssaabasajja Kabaka njagadde okuloopera omulundi ogwokubiri ono bakambuzemu bino kyesitera kola njagadde okuloopera ensonga eyo oginogere omwetango gwe tuyita eddagala ng'obudde bukyali kubanga okwetangira kusinga okuwonya. Wattu akatambi kano kankafundikire mukaba bankumira atakumira mpeera abampire musinga okwagala. Njagadde okuwa obubaka buno busindikira bonna bonna bali bizibu essaawa zino yona gy'oli guma sigwa asoose. Ennaku zisanga basajja na bakazi. Lowooza emirundi ebiri nga tonnakola kusala mu kintu ky'ogenda okukola. Okulwanira ensi yo kisinga okudda mu kwegaddanga n'okukola ebintu bitagasa. Teri muntu agenda kulwanira ku nsonga za ggwanga lyo. Era eggwanga Mukama yali kuwa tolinayo ggwanga ddala. Nga tonnalowooza kukola kintu kyonna sooka olowooze ku ggwanga lyo. Ffenna eggwanga tulyetaaga. Okutiisibwatiisibwa kungi naye bakutiisa bakwongera okulowooza ennyo okusinga obadde olowooleza. Abantu abasinga obungi mulowooleza ano ku bwenyi bwammwe temulowooza kusukkawo. Kati okutiisibwatiisibwa n'okuwambwa n'okuttibwa kukuwa ekyokuyiga nti ssaawa yakuweerwanako. Akugoba yakulaga ekkubo. Sebaggala miryango ne beerabira okuggala lwaki olw'emmanju. Museveni atufutubaddeko obudde bugenda tuuka ng'ate yalina otwetondera. This time around tewaliwo forgiveness, tewaliwo apology. It's an open roof. Saa yakuweerwanako. Mukaba nkumira takumira mpeera buli omu gy'olisa Mukama Katonda omuddi omwebaza obulamu bwakuwadde naye lubaala embeera nga n'embiro kwotadde. Tosaba n'oyitawo nga totadde bikolwa mu nkola. Nfundikira tosaba n'oyitawo nga totadde bikolwa mu nkolwa by'ebiruwa. Togendanga mu muzikiti n'osaba Allah subhanahu akuwa omukazi omulimu n'ensimbi nga togenze kukola na kunoonya mukazi. Osaana kukuba mbooko. Togendanga mu kanisa wonna kusaba Mukama akuwa omulimu n'ensimbi nga togenze kukola application kunoonya mulimu. Tosabanga Mukama obulamu ng'okeera kwegaddanga nga teweetaddeeko kintu kyonna kikuziza kufuna bulwadde. Keera ku makya osabenga Mukama nga by'osaba byennyini obiteeka mu nkola. Onoonya mulimu genda osabe omale ogenda onoonya omulimu. Onoonya mubeezi genda omusabe nga bw'onoonya. Teri muntu agenda kuva mu ggulu agwawo otudde kubanga obadde osaba. Teri mmere egenda kuva mu ggulu egwawo ng'obadde osaba busabi. Ebyo byafa byakoma ku Nabbi Isa ffenna gwe tuyita Yesu Kristo ku byakoma tebiriddamu. Ky'obula n'abasumba b'ennaku zino nabo batega akabbo. Kubanga bandibadde bagatukolera Katonda, Katonda ajja tuweereza ensimbi naye ensimbi bazijjamu ggwe ate ggwe alina okugenda okukola. Nkujjukiza nti lubaala embeera nga n'embiro kwotadde Bibuli yennyini ekugamba nti ataakole n'okukola taakola ki taalyenga. Ate ye alina akatono kalimmala ne kanyugibwako ne kaweebwa alina ekinene. Weegendeze mu by'okola okalya ddakaddadda envunyu ogiyira mu katiko n'ekulinda mu kofini nga teweekyusizza n'ekubwebwena. Era